nabwe babikola asigale ku ekyo. Ffe temutumalaako ssanyu lyaffe. Ababaka ba paalamenti batabukidde minisita Mutuuzo eyaganya abawala okukyalira ensiko. Aba URA baasabibwa okuba nti buli agenda okwesimbawo alina okubeera ne tax clearance certificate. Abesambye emisolo mwerinde. URA erabudde abaagala okwesimbawo nga babanjibwa Kitalo. Omuntu omu afudde. Loole eremeredde omugoba waayo n'essaabala abantu n'emmotoka.